Chirechita baganda bange. Oh yeah, Wendy. Abed Bwanika. Waiswa Mufumbiro. Amulozezzaako. Amukaliridde. Amukanyaze. Bukyaye panka. Bukyaye yingiza mu bitamukwatako. Okwagala okwonoona ekibiina kya NUP. Ng'akikolanga bwe yakola DP, bwe yakola FDC. Olwaliro bimukalidde ku matama. Bamusabye obujulizi nga talina gy'abujja. Bamusabye byagamba ensi abijjawa nga talina gy'abijja. N'atandika okumwenyereketa, n'atandika okutakula obulevu obweru nga talina ansa. Ne bamugamba tulage buli kimu ky'ayogera ani yakimuwadde, yabifunye atya ye. Ate abaddeyo mu meeting nga mpaawo atalikaaba akanula maaso gaalozolera. Awo nno n'atandika okufuntyafuntya obutaba. N'atandika okwogera oluzungu lw'abadokita b'ebisolo. Mbuyusi polygamy monogamy. Ne bamugamba kati naawe oyidde. Ono Abed Bwanika abadde yeefudde ebbereegye mu kulinnyirira abakungu mu kibiina kya NUP ng'awoza mbu baagaana okuteesa ne Museveni ate kati bamaze ne bateesa naye okusumulula Sseggirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana. N'agamba mbu ye baamuzoleya. Bwe yavaayo n'akigamba mbu era yasisinkana ne Kyagulanyi n'abimugamba Kyagulanyi n'agaana. Kyokka kati bayita mu nkukutu okuteesa ng'ebyolwatu byagaana. Ne bamusaba aweeyo ani n'ani aba agenza okusisinkana Museveni n'atandika okubooga ng'anywedde amata agatayidde. Awo nno abaana batandika omusuyasuya kajojijjoji w'ebibuuzo. Amaliriza ng'omutwe nga yenkata era ng'atandise kwogera bigambo bitajjansa, bigambo bitakwatagana. Naye ne yeebuuza lwaki yabitandise. Songa bino okubikola yabadde ali ku musaala omunene ogumuweebwa okuva eri ewa Yoseti Buhabulwa okugeza okuteekangawo obukyankalano mu bibiina by'ebyobufuzi n'okujja abantu ku mulamwa babeere nga balowooza Bya Abed Bwanika bya kisirusiru. Mbu abantu tebabaliiko, abantu tebabatambula nabo, tebabalwanirirako, bo beefaako bokka. So nga gano ge magezi ga Yoseri g'akozesa, obukode bwa Yoseri bw'akozesa kugezaako okujja abantu ku mulamwa omukulu omutongole ogw'okumuggya mu ntebe mubeere awo nga mubeera eva mu ntalo, nga muli mu kulwana mu ntalo, nga muli mu kulwanalwana, nga muli mu kwekubaakuba, nga ye eri bw'agenda mu maaso ng'ayita mu bano ba Abed Bwanika. Kati nno abadde amanya ensi temumanya ensi temugwangamu, so bannayuganda baabuuka. Bannayuganda kati bamanya ekituufu, bamanya ekikyamu n'ekibi, tewakyali by'oyinza kubalimba. Era Abed Bwanika kyabadde atambuza ng'avumaganya mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga omulonde. Olwaliro bimuweddeko, ategedde nti eno gye yajja si wangu, tebazannyirayo, si yeeri gye yabeeranga mu DP kuba atuuse n'okuwoza. Mbu njagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti General nkulembere NUP ate ng'ebigambo bimuweddeko ng'era anoonya wajja emboozi abantu basobole okufuna emboozi ye basobole omuwa amatu. N'olwaleero aswadde awemuse n'awemukira ddala. Abed Bwanika bukyangaye pampalika okumanya mbu najja kusuula Kyagulanyi era omulimu wadde yagukwata bulungi ng'abalimba mbu ye wakazindaalo ye asasula Medi Nsereko $10,000 n'amuwanga akazindaalo abeere ng'ayogera ku TV ku leediyo ye eya CBS. Naye olwaleero nno bimuweddeko kuba ansa zimubuze ne byagamba abantu nga tabirina. Amaliriza agenze ng'adduse ku mpewo ng'ebigambo bisobaasobanye anti abaana ba NUP bazitowa bakuba bbomu ziri enkambwe.